Mwasuze mutya mwasibye mutya tuli wano ku channel yaffe Nurudini Ntege live. Tuba tutesa ku nsonga ez'enjawulo nga tuba n'omukukunavu Yosefu Yowa mutabani wa Yohana Tamale Mirundi. Tuba naye wano ne Mole yakyaliwo. Mole linnya ly'eddala yani. Anti Mole liggwayo nti Molisia. Linnya ly'Abakatoliki. Converted from Islam to Catholicism. Yes. Ewaabwe tebamunyigira converting eddanga byali bika. Afumbiddwa musajja mugezi mugagga. Byali basaze singa yazaala basiru. Bikoli mu bikwata azadde basiru. Yazaala abaana nga bameka? Yatuzaala 11. Nze ndi bwa mwenda kyobala sikkiriza mu family planning. Ekwatirirwa b'emiggo n'enkutte. Ne bakusanga nolinga agamba nti family planning eno kusanga ye wange emigo gikutte oba go ogenda bali ate obuzibu ki kakati singa mange yaye yakozesanga family planning mwalinda byeko nga yakuma ku basatu so gamba goli abakazi bedda bazaalanga abaana baabwe ne babagwa munda nawulya nganda nti baba abazaala 18 yes 18 n'abasuula wali naye mmwe ebyabazungu kyobola mbasaasira nti mulwanyisa Ebisiyaga ebyo na family planning byavaawo gender yavaawo protection of women protection of children byavaawo byonna bazungu yes kati mulimu kimu kye tutaasiimye Christianity yavaawa bazungu kakati mugirwanyisa ki abazungu bazze bakola changes where you go to somebody as a host you must respect whatever he gives you or you storm out ingeze wo musajja ndi musiramu ndebye ku lujjulyo kuliko embizi nfuluma bufulu do I quarrel with the host sirya bafu ochadde maka g'omuntu sirya bafu I walk away togenda ku police twagenda Congo Brazzaville President Kagame President Museveni ndoza baliyo babameka embwa yali waawo nga eri ku menu era yeboze zije yasooka okuyolako I saw President Kagame going to the toilet. Ngachiki. Ye Museveni moves with his own food. Ono Kagame yatuukanga abasajja bamaze okuteekateeka ennimi z'embwa amatu. Mbwa namba. Ng'embuzi gye musalako. Yes. Kati nga mbwa namba weeri awo. Weetemerako oba kutu. Nasiike bulungi. Kagame n'akola ati. He went to the toilet. I saw him going to the toilet. Kyamuyitirira vomit. Museveni twavoze bigiriro no food. Taboni abonya bana. Kakati obanga abasajja bali abazungu babaleetera abaminsani nga baki. Mutesa n'abubuuza muzze ne Katonda wa Isirayiri. Oli Mungereza olwo Mufalansa wamwaliwa. Nga tebalina. Era Mutesa yabagamba the first nti nze munnemye. Nzizeyo mu ddiini y'abajjajjange. Temuzze naye mulese y'Abayisirayiri. Kakati oba kusayo yali mukujjukujju naga nti wonotegerera omutuufu zimbe ensisira bbiri buli omu muteeke mu gyoyokya weddiini entuufu yanaavaamu Mufalansa n'agamba white fathers nti ndowooza Abangereza baayigadda olugoye olutangira omuliro if he refused to face the challenge n'agamba Mutesa nti this man wants to kill all of us and provoke our countries to come and kill you remove you from your throne. So Mutesa said, nze edini yamwe ennimi nzizeeyo mu bajjajjange. He died a pagan. Kati nammwe oba babakkiriza ne modeyininga abakazi ne babakkiriza Africanization ne mudya babishopu abaddugavu. Abakazi be babaleese be babakkiriza okudeyininga abaddugavu ba brown ne balinda mirembe tebakyaliyo kino mugaana kyaki. Uganda make your own religion. Ino mujivemu like a serious man who says anti mu dialogue oyina kyojjamu nange nemba kunyumba kati be babaleetera eddiini Mother Church demand ziritaje ewaabwe gye yava kati zino empisa zaafubutuse mu ddiini yaabwe era be bagireese you accept it like a man who storms out of a dinner because he has seen what is not edible in his society temutuwogganira temutuleetera amateeka ga busiru. You storm out and make your own religion. First of all, Christianity was not their religion. Is Jesus Christ a British, a Briton, or a French? No. An American?
Watuga wao mukazinga kacho ndo cha Jerusalem. Kakati wano how are we connected to Christianity, African? Nje Simon omuddugavu yeyetikira ko Yesu omusalaba gwe. Second point nti Jesus we bali bamunoonya yaddukira Misiri. Ne tuba ba Africa. That's the only connection between Africans and Christianity. Mukiveemu. Tudde ku eriwe eri uniform. Bakole yaabwe. Eriwe eri uniform. Amagandula bakole yaabwe. Empewo tubenga tuyina empewo ezituulaawo. Muddeyo. Kategori wa dini. But you must change. Reforms zibeera mu beebaze. Mu bakatuliki tebakubiranga mu nsaasi. Was regarded as paganism. Mu 69 Uganda Matters ne bakakola ki? Amanya ne bakubiramu ensaasi n'engoma, which was deemed to be satanic. Batandika obbikubiramu. By the time I was born in the 50s, late 50s, father yatunuliyanga bakristo. Nsomanga misa nga abakubya amabega. Afuire olutali. All these things have changed. Edda okusabanga ne father alina kutunula eri. Kwa lutali. Si kuva mu mbeera n'atabukira olutali. Kakati byonna, if you accept one reform from the original. N'abawo byogaana. Nti vaamu kola ekikyo. Nti Museveni yaleeta 10 points programs n'azikyusa ne biva 10 n'ameka n'azikyusa nyamu wakati. Kiki? Yajja obukiiko bwe bulonda. Tutandike na World Bank. Nga yatugobye tutandike n'ebyaffe tunaamalako. Mmwe mumanyi. Bw'otakola ki ekintu nga tojja kumalako. Nze kyembagamba kiri kimu. There was no need of that law. Etteeka eryo lyajjira mu lya organize. Ne babikka kino. Kakati mutobe nakyo. Let me tell you, even removing from the newspapers to discussion does not help you. If a woman poisons her husband, n'alimba ba relatives nti yeebase, there is a time. Atazuukuka yabazishi. Time ejja kutuuka. Mumwatakula byaki nga temumanyi. Ne baali tebakimanyi. If you know. Baali tebakisuubira. That you are impotent. Why do you provoke a woman? Bali kukubirayo n'owona akazannyo. Ate is not only those groups, financial groups move in a galaxy. Naye mwefe ejja bagoba. Ono atonna ku munne connection ejja mu baveeko na mu bavve. Ne petro wammwe kiwero gwe mulwaniridde ebbanga eddene bajja muleebolinga. Nene Ghana nawulira bagaba batwala kye twakola wa. Bakitwala. What next for them? Ghana esima amafuta. Ati nabo bajja galeka. Ati kyenkubuulira. Ghana esima amafuta gwe Ghana ogimanyi. Yes. Kambokere baba waabuukidde ogwa muntu biro. So me I don't waste time on World Bank. What is important is that some issues cannot be discussed by religious people. They must have received the report from the finance experts. Ate bagenda babonereza nnyo to stop other people from doing it. Kubanga nze nabagamba nti omusiyazi mmwe tebayinza bakkiriza. One, your judicial system is fake. Your police is corrupt. Every Muzungu will be omusiyazi to get money. You will see rich people being accused of omusiyazi. And it twice said it's not an imposition from Europe. And I wrote a book. Okusiyaga ku kigambo kya Lungereza. Kyawano kiri mu Luganda. Okuvuga olupanka kya Lungereza. Imposition n'amagandula n'ebirevu. Kakati land, didn't you know that you will walk with the talk? These people were explaining it to you. Now there's a death penalty. What do you say China death penalty? Now when Uganda death penalty, she's reduced 20 years. You think this can be reversed? Anti bamwenda be baliwo. Populism by MPs. Populism to make a parliament popular. No. If you want to make a parliament popular, fix the prices of goods. Bring it up laws on corruption. Never na tujjako sente tekiyambeko controlling corruption. Zijja kuba teziriwo ze baba. Buliro ono akobolere. Bw'obanga ogula kiro z'ennyama 10 house galo nabbako hafu kiro. Bw'ogula 2 abaana bo balya.
omuzungu kankubulye talina kintu kye yali akoze nekirema. Mungereza gyolwana nayo ya myaka nga 12, France ya myaka 12, Japan ina documentation emyaka 10, America ya myaka 10 tebakalaba stable gwe. Sigogo bakalaba ali stable yekka. Baze balaba. Era mu Ivory Coast ekyagisako Gonde, ekyagisako Gabogo. Laurent Gbagbo. Yabagamba nti koko tukamukolere wano. Abafalansa ne bakola chocolate atali mu koko n'adiba. Bawagira. Muhammad Katala oyo aliko sina munnansi afa Burkina Faso. Ono Watala? Watala. Yes. Bamujjako, no bamujjako. Wano President Museveni nga yakajja Tanzania twakola butter trade netwa gundi. Ezo transformers zonna bazikuba. Zakubanga omuliro. Museveni aga mu mpaago yatunda yoki. Agowa factory yatunda yoki. Abasajja bali baaluka ensi. Koga twagala batufuga. N'ogamba nti tujja genda manga ga Buwalabu. I mean, admitted in 75. I've tried to export, to create a market for coffee for Arab countries. I've failed. I mean, failed to export the coffee to Arab countries. Mwenye zinkabazi sibi. Rwanda exported anti-twina quota. But and eza for zitulia muze Kenya n'okuzitulanga ffe bali mwenye za ffe bakyazigula ku international market. Tuguza bali be batutundirayo. Rwanda produce more coffee and Kenya produce more coffee than they produce. Naye chifu bali bazijja wa. Era nabano abena ali munga bakajambo yenza. Ogula essential commodities. Senda gula Minister of Finance. Mwenye basunda Rwanda nezitunda. Kakati mumujja kudda muba Gonde mu kibanda. Kali tuli ku neo-colonialism ya by force. Anti basiba. This is why there is a resistance going on the French colonies. But even of America, Iran yayagala okuva mu dollar regime. Tiwe egwa nnyo. Kubanga ekirungi when your shilling bwegwanga kati bwegudde against the dollar kitegeeza nti your exports ziba cheap but your imports become expensive. Kubala nti nga tebanakola European Union, the Japanese yen teina, Italian bagitanga bati Italian yen nga nayo teina value, German Deutschmark. Kakati Iran neyagala okuva mu okutunda mafuta gayo mu dollar. Naye ne banneighbors bayo India yagigamba naffe tugagula mu rupees nozikonverting. Ne China tugagula mu yuan. Beyali alowooza nti baalayizi baani? Ba America. Nti baalayizi be bagenda babe bamwegatteko mu lutalo. Ensi gye nasomako eyakuba abazungu abo yali Brazil. Brazil yewola sente nyingi nnyo negaana okusasula n'investing ewaabwe mu industries. Yokka gye nali ndabye Brazil. Naye mmwe abali fragile kakati gwe East Africa oli Tanzania omukazi anoonya economy. Kenya ina ebizibu byayo. Do you have a unity? Ndi mu situation where 2 weeks ago or a week ago President yabadde Russia. Serbia. Kakati yo Russia teina bigendero byayo. Tolaba yonti tuyinza okubanga our plan B. Because nayo teri nnyo kuba homo. Andi nkubuulire. Russia yo tekudondolo. Who drinks coffee? The big drinkers of coffee bazungu. Andi ni Russia muzungu. Muzungu atwala yimwe Russia mwajiranze kati. Russia naye yagala in the short term mu lutalo can side with you. But does Russia have the sustainable amount of money to help you? No. Nze mbagamba wana ekintu ekibakola obubi. Mu nsonga zonna ne bwe za family ewange nina kyempita middle line. One, mumugamba bw'oyogera ebyo abo be bawagizi b'abasiyazi. Ne musilencing everybody. No, government ebeera mu the supporters nganda bayita agiwadde omuliro.
ebeera mu ba liberals, ebeera mu ba the voice of wisdom like me. Kasa mubasaanikira bonna nga bwe baakola wano. Nti why is NRM facing challenges? NRM is facing challenges. Why? Caucusing. NRM cannot produce a vibrant MP. Ate etya kubanga buli kintu ekinaabirawo nga beekwakasa aboogera bali bana. But a backbencher like Sekikubo Nsereka amala kujeema mbwateka mwana moving na wano n'agende wala n'awangulayo. Why? Abantu babalaba nti be baboogerera ebyabo. Basekikubo bali beeringa ne bagamba tuvudde ku NRM ffe tuli ku kino. How come that every time they win? But at time they struggle. Ali kyenkubuulira nti eggwanga libeeramu ba voice of wisdom. Kati Basekikubo bali mweriwa. Bachekinga government. Sekikubo is a better MP than a silent one. Nti ababuulira ne mugaana. Than a silent one who sides. Nze kyenkola is right. Sitawaana namu. Kubanga first of all sikiriza mu ssente ne mujja kumpa ssente. Nze njagala prediction zange. Naye bw'otuuse waawo. Nina bwe ndabye tolabanga it is high time to have Tamale Mirundi in parliament. Because we miss his ideas on the table. Abasambi b'omupiira ab'amaanyi mu Uganda ateebamu nti omutadde mu ttiimu ya Uganda. Hapana, bajja kwedda kika 10 oyogere abalala babikube babijjewo. That's why Besigye yagaana okugenda mu parliament when he had chances. Bobi Wine bajja kwedda kika 15 abaddako abasiru bakube ebibyo. You must have a group Sekikubo. And kati gye bali already. We can start with you. Yes. But there are times bogate babimanyi. Baga waliwo n'abagaa nti Museveni mukimuleetere. Tukiyita ki? Reverse psychology. Oba togimanyi. Omuntu ayinza okugaa nti Museveni oyo mumuleetere etteeka eri. Bwagaana odisayininga nti sente azijja mbasiyasi. Naga nange nkibateeredde. Kyange kya nnyumba yange. Ng'akibasuulira kibookyemu nammwe. Zinanga bwenkola ewange. I cannot argue. Nti omwana akaabira mugaati nti gwadde nti ati gwakumakya muguwaagulye. Omwana ayina appetite naye anzize waawo ng'akaaba. Agwagala kati. Mamugaati gwankya kumakya. Atayinza kunkaabirira nga mpandiika bitabo byange. Bagumuwe agulye kati oba enkya tewali nti wagulidde ekiro. Ebyenkya byankya. Naye nti omwana ali awo era nze ngenda ne bawulira mbatwala emisinde ewange. Abo abaana beeyagala nnyo nga ndi waka. Tata wali njagala mugaati bambi kumata. An argument ebawogganya. Kiki ekikuwogganya nti onaatutte ekintu kyange kimuddize oba nkyonoone. Nti kiveewo ekikozinga trouble. Katogi agenda mu parliament. My age, at my age I need to retire. Era nzize mbagamba nzize singa president okunkanyuga eyo mu advisor ekitali kantu. Singa yanga nti mwana wange Mirundi kwate billionaires ogende ewuwo owummule. Ffe twagala kweberera waffe kuwandiika bitabo kujja ku mativi kwogera nga twali agenda kunkubira simu nti ate ova kwogera ki. Challenge what I've said. You see this service? No. No. There are people bateetaaga ku retire. Abasajja a professor baaleetako n'ekiteeso in one country. Professor tazaana kuwasa. Bazaale mbakazi bangi afune obwongo. Bazaale beautiful woman. Tiyali badde ku musajja omu. Izo kuzaalamu abasiru abeere. Beauty neefa. Ne tufiirirwawo obulungi. Kati ffe tulina kubeera mu bintu byaffe. Mirundi Foundation. Where I can write my book, ninji presenting mu public, ne bagigula oba ne bagigaana. What is stopping Mirundi from that? Agenzeewa, monitor tekiwandiiseeko, eyina abagifuga. Tuwandiikako ne records nti gye bujja. Omuntu wali banoonya research nti wamu omuwozi yagenda ddi egeni. Omwana akola research ali World Bank discussion total blackout tukitegeeza mawuli gafugibwa percentage kati nzo byeteekamu. Fine. I was born and brought up as a free man, a free thinker. We shouldn't waste time on World Bank. This story, you cannot kill this story. Let us foresee how we can survive.
gali amawanga agasurvivinga tugayita modeled countries nti Cuba, North Korea, nezo zibawo Rwanda babajja mu buto. Naye Uganda akugamba nti mu kiseera nga weekiri ng'ogobera sukali mu kiiko nti ono mu communist, Museveni bamuyita nga mu communist, ng'agezaako controllinga gundi consumption. Kireke abagula bagule. That's how Uganda was brought up. Atasobola akireke. Abalye. Yes. So respect your thinkers. National Planning Authority anishinga wavaya abawakanya nga mumuvuma bati mukola wo middle line. Kamba buli. To change from movement to be done to multi-party be done this sali. Yakola minority report. Tugende mu multi-party. Ba muvume ekyangwanza. Sekabanjo yo ne Bokenya ne batte embuzi ne bagiwujjira we yali yebase evumbe. But eventually we went to multi-party. Voice of reason. Obeera omu Galileo yali omu n'agamba nti ensi yeetoola papa n'amusalako omutwe. Yamusala bangamba yeetonda. Baamulaga yagaana okwetonda. Galileo refused to recant. Yagaana bye type yafu. Ekintu kyemanye tekijja kukola kye neetonzeeko. Naye katono baamusala mu mutwe Galileo. Who knows how many people died at the same time Galileo died? Omuntu n'akugamba nga bano bwe bakusiba mu kkomera ofune ettutumu. Bwe baasiba ne Mandela bonna baafuna ettutumu. Kati buuza ekirala ngende. Ekya World Bank, I leave it. Whether we can manage, can we reverse whether it? we can manage, ate okireversing otya? You repeat zero? Yo World Bank abiyabadde twatera ko conditions. Bate bakufaako. First of all tibannakugambako nti buli omwasi yage. Ne wabwe bonna tebasiyaga. Naye is a human right eyabwe. Once it becomes a human right, it is a human right. So we must adopt it. Era ne mu constitution ya Uganda mulimu teri musango gwonna gujja kugobwanga because of technicalities nga gukwata ku human rights in your constitution. Stress the importance of human rights. So the moment it becomes a human right in their country, it must be respected. Kati baba America munabakola bati. There is no American citizen who can be tried on a foreign law. Omuzza waabwe. That's the American Constitution. Oh. Baloya bamwe be basoko okuzibikira baani. Tulina baloya batasaaga wakiwanuka. Sikikona ke. Yinza n'okugenda kati. Oyogedde ku kiwanuka. Dibuuza nze ekya World Bank nkimaze. Okimaze? Yes. Nalabye ennyumba y'omukyala Matiribona. Erinzimbe mu structure ya State House. What is wrong with his house? Ono omukyala Anite. What is wrong with the house? Nene nnyo. You don't know. District number let me tell you what you don't know. Nti omuntu bw'abeera speaker oba n'abeera minister oba wa finance baali muyambi n'okuzimba ennyumba ennene. Why? Delegation ya World Bank bw'ejja ng'ogisuzaawa mu hoteri. Balaba obugagga bwo. Kamba twali to my country home. Naye ng'oyita mugundi mu bifuluusi. Ye kyayagala. This is what she wants. Bwe tuba tukula. Buli omu alina kyayagala nti bane bwe ndikula n'enfuna ssente ndikola ki? Tukiyita livelism. Okuggyako nga livelism. Kamiliyoni aleese emmotoka ebuuka. Kiri okay. Ne bakubagana italiyo. Livelism. Kiri mu America. Abamerika nedda Abamerika ate bo tebakiyita livelism. Flamboyant, living flamboyant. Ffe tulowooza livelism gaba maanyi. Kaakati nze kambabuulire. Anita has not done anything wrong to contract such a house and display it, expose it to the public. What you have to know, to ask, I normally ask, if a pastor buys a Porsche car, his wife, has he stolen from the couple? He has friends. Yes, anti mulete abakadde b'ekkanisa baji auditing. Let the IG audit where she works. Banga
bw'otwala ebintu byo obugagga bwe Awagidde oyogera ne bw'obufunye. Why are you quarreling? You have the Auditor General, you have the Awagidde where this woman will explain. Naye nti kubanga tajja kuzimba nnyumba y'ennene. Azimbye olubiri. Bannange nalabye ennyumba nange n'ekya. Yes, ye kyayagala ate aziyinawo. Kambabuulire mu history. Kubanga ffe byobufuzi tukugamba. Bw'oba ogenda okukomentinga ku kintu kyali kibaddewo. Ne mu mateeka. Era kyagenda kitya. Mu nsi endala amateeka bakugamba nti courts depend on precedent. Yes. Ebyaliwo abalamuzi ab'edda ne kati abaleero tewali precedent gye bayina. Many of them. Bo batandise zaabwe. Tewalina ky'okooti. Nabaga nti become a chief justice, you must have a Solomonic judgment. Mu Uganda niye na Solomonic judgment. Kujja ko musajja bali bamuyita Katusi. Yaga nti constitution bw'ogijjamu age limit ne term limit kiva kifuse kiwowongole. Yes. Twakijje mu Suleiman. Bagandi mwekamba buli mu history. Waliwo omusajja bamuyitanga Forex Bogeni. Forex Bogeni. Yali mu president wa Ivory Coast. N'azimba ekereziya ewaabwe ku kyalo. Esinga ya St. Peter e Roma. Papa najja n'agisabira. N'agitongoza. When Forex was asked, why have you wasted the money on this? Naga kinjagala. Even if I did not construct this church, sente temwali zirabyeko. Era nandisigaza sente za. Today is a dilapidated building in his village. Tewali asobola gimaintaining. If the Libyan government did not offer okulabirira omuzikiti gwe Kampala mukadde bali gusobodde. Kakati Forex Bogeni mu Ivory Coast mugende mu mukita road gundi mukiyeta mutya down road. You will see this huge building in Ivory Coast where Forex Bogeni was born. Kiri mu Messi. Kati teya wastinga resources. Ati ya wastinga yabagamba. Yatukiriza kirooto ki. Abaliddawo mu Mwine, Dr. Mwine. Bwe yajjawa. Yazimba ennyumba ya general manager wa UCB. Those up to now is a deserted building. Yes, buli agenda mu agiddukamu. Kiki. Yali avudde mu America. Benkugambye. Timikwano gye kijije ku airport nti babookingire mu hoteli. Ayino bateeka mu bubirirwe. Mpulira ni miyingo naye ayina y'amaanyi. Iriko ne swimming pool naki. Kugambye. Nalaba ya muhwezi, jimuhwezi. Nobo si bubbi. Nebaga nti egwako eriko. Andi mawe yamugamba nti mukwano is a rich man because he makes a good butto. Emulwana is a rich man, he makes batteries. Mugundi, but where did Muhwezi? Did you examine where he was working? Lwaki abaliyo kati mu ministry ezo bana abagagga mwe bavudde b'ennyumba ezo tebazizimba. Kitikizirya vuba butusaidia incomes. Nandi Awagidde bakitatuwa ku report. Abantu bano gwe kiraba nti babbi. Ati babbi ki? Babbi ki? Womanyi okuzimba olubiri. Akolawa. That's what she wants. Bakolawa. Ati bakolawa gwe ask her. Sente gye yazijje. Wazijje ludda wa. Naye tojja kuganda bantu kweyagala. Gweze motoka kakubuli motoka z'empaka zigula sente mmeka. Nyingi. Bokade runana. Yes, tebazivuga. Bazivuga ali ne bazikuba. Kakati mu Busiraamu. Omusiraamu tawasa mukazi waakuna kuba walimu omwavu atannawasa. Tebimukwata ku yawasa mukyala we. Ujja yokka ye kakata kwalina. Naye I don't feel if this woman had constructed such a house in outside Uganda in another country, would ask why not here. Naye kafeeye waabwe. Once upon a time we had a speaker. In fact, in the old days, Abaganda bangi bajja kuga nti emiti gy'amasannyalaze gundi yegituleetera nga minister. Nagiwulirako Masake wali omusajja muyita John Ekikonge. Yes. Olwone Sezaala wange naye yagireetako ewaabwe. Ng'omuti gw'amasannyalaze teguleeteka n'abantu tebagaagala. Abaganda basooka ne bavuga nti amasannyalaze gatta baatule z'abasajja. Ate nga bo bagayina. Yes. So bwe kibanga ennyumba yaagyo ezimbidde temumubanja. Waliwo manera ngunda asaana kuteekako audit. Omukyala yakiyitiriza. Ate yakiyitiriza ki? Yes, they have money.
and she knows how to spend the money. Naye abantu tebagenda munyiigira ate bakunyiigirako ki kukyalo nga tutaawa tetuyina amazzi nga ku ssomero nti abayinawo beegaaya ssomero nga eyaze sente z'okugula ebinyeebwa yeegaaya n'agamba nti ansaba simuwa waliwo asooka n'omuwandulako mwenna kabalagala bamuwandulako gamba kitaawo nze nkuzaala. Me, I'm not seeing any problem. It's a question of poverty. But if somebody wakes up, if I had that money, I would do it. Gozilina. Oba Bobby Wine na bulletproof. Je tutamanyi gyakola. Muyibya ina bulletproof. Gavumenti yagimuwa bagezayo ne bagikeberanga bulletproof. Nga yaddala agirina. So by being a speaker, you can have friends, have what, you can do what, but ekyo simuyinaako buzibu. But where you want to strongly, bannabyabufuzi balina enkola naye ku Museveni tekola. Kasoola bannabyabufuzi wa Uganda ng'afunye problems n'ategeera nti hammer is about to fall oba is going to fall problems alaalinga abeewaabwe. N'abakuŋŋaanya nti Lugoloobi afunye obuzibu ne tukuŋŋaanya ku kooti. I start with Kiseka. When Kiseka was the Prime Minister, Museveni told him to explain the money of Luwero Trust Fund, millions of dollars. Kiseka said in a press conference, what Museveni should know, I'm also an orphan from Luwero. And Luwero does not mean Luwero village. Museveni teyamwanukula. Baali sente n'abuma yanji empitirivu. Luwero Trust Fund yagenda mu millions of dollars nga 10. Mwite Kiseka ne bazivuba. Inaga nange amwana ofani nakola farm empitirivu ennyo. Ene Temanga. Yes. Kakati when things started turning against Kiseka, as Museveni makes his government changes, he sent Kintu Musoke to tell Kiseka. Tell Kiseka, the Prime Minister, I'm going to make a changes, he's not part of the changes. What did Kiseka do? Kiseka kye yakola mbadde nkutte mu lukindu. Kiseka kye yakola olugendo terunakala. What Kiseka did, eyavuma aba federo. Abaana bakyalwana mu nsiko mutusaba federo abagwagwa bano mu balabi. Naye Kiseka kase yategeera nti hammer is about to fall. Nga Minister wa Internal Affairs yakkiriza aba federo bakube enkuŋŋaana be yavumedde. Be yavuma avumedde. Yes. Era Kiseka baamutega abamoneta ne bamutega abayeekera. Yali agayina ne gyalagana aga nti baana bange musanze najje ngenda tuddemu twogere. Kiseka n'alyoka yeepanka mbu agenda kuwabira moneta. Abamoneta ne bamugamba nti all of the meeting was recorded. Kiseka n'akkakkana. Kakati Kiseka decided to become a Muganda. Nakkiriza enkuŋŋaana za federo bazikube. N'alabanga bimukwatako nnyo kati. Museveni told Kateegaya, stop the meetings. The embarrassment of Kiseka. Kiseka was told, there is a meeting in the South Africa conference, you shouldn't go. Because the change is about to happen and you are not part in Abu Mayanja. They were sacked while in South Africa. They did not fight. Abasekala bali bakume wa Kiseka. Badduka buddusi kunoonya kazibu. Abokukyalo babba emmere ya Kiseka. Etemanga. So, and Museveni went ahead with these changes. You cannot blackmail Museveni. When Museveni is going to make a changes, nibuddukira mu kanisa. Katonda tatta azimba kanisa nti alimala gimala. Akutta. Ani ava mu kiswa atalina waabo. Wano Museveni yakwata baalakala abo bajje n'ogondi guti banna abateeka katebe nti babbye ssente. The Kalamajogo shouted the horse of the Muslims. Museveni said they must be investigated. They don't represent Kalamuja. Netufuna gundi ani Bukenya. I witnessed 2 rallies. One of the meetings took place at Katomi. Mobilized chairpersons from Uganda. And I remember the chairperson of our district, the late Semakula, said to her, told Museveni, we give you votes because of Bukenya. Alowooza nti anywezani. Bukenya. President n'agenda ewa Bukenya. Bukenya amufezi. Ataddewo bu industries abujje ku bantu.
Bukenya did not even mention. Museveni said, I sent the vice president to go to study the small industry to help our people. Era nabagambirawo nti buno obuntu Bukenya si bubwe. Yahayalinga abobukolero obuto. Yes. Kakati Bukenya nagenda mu kereziya Rubaga. Gatavaayo lyali teeka lya ttaka. Ettaka ly'ettaka lirimu gana agengege endulu ne ziva mu kereziya. But the hammer fell. Hammer yafuuliye. Sobe ntumbula kamayiringa. Kakati Anite. Alinga addukira eka. Anti kyenkugamba tibiri byonna muwagira. But this, if this is intended to intimidate Museveni, it will not work. Museveni will deal with you like a god. Whether you construct a house, whether you are going to wed tomorrow, whether you are yakuyita nga kalenda ye weddeko. Nkwetaaga Tumukunde yagamba nti ye nti njagala bwa president. Nga bamunoonya n'adduka emisinde. Tebamukwata. Bamuyola. N'agenda n'ajjayo n'empapula. Museveni is not intimidatable. I worked for him in 10 years. Waliwo munango bali babiri mukyala n'omusajja. Museveni bali balina challenges ku mirimu. President Museveni ayita bannaddiini agenda abalambuze development eri mu Ankole. Archbishop Lwanga yajja nabo. Yajja n'abantu be babiri abakatuliki ab'amaanyi abalina challenges. Museveni yagamba bali just leaders abala nti mujje tugende. Lwanga and his people remained in the tent. N'atwalawo bali. Nti you bring your religious leader to blackmail Museveni. How? Humble yourself. Nabagaba na abama bali. Humble yourselves. Once you are placed between a hard place and a rock, shrink. Smiling minister in court. Smiling minister in court. Unless he is an idiot. Crying minister in court. Let me be defiant. Rugolovi. Mpisa abewa ani atava mu kiswa. Ani ava mu kiswa. Nomulala asobola obbayita. Museveni akuba n'akuwanika obugulu. Museveni agala humbleness. And when you see Museveni trying to negotiate with you, you are in danger. Nani n'abemingo bwe bakola. Antakutya atutidde. Bano mwikalise nnyo federal. Ono na basenti. Federal yali agiba wa. Museveni gives you something. N'atwala ekirala. Ono hiiziro ono. Masse? Yes. Museveni tagaba kintu akujja create omukulembeze analwa mu buyinza. Talina kyakola kye tuyita political expedience. Omukulembeze analwa mu buyinza. Ekintu takkiriza kuta kintu kigenda musanga mu maaso. Nze natya Museveni. Museveni namutya. Yagoba Salimu Sale ku bwa Mekamanda twajja sente mu banka. Nga nti gavumenti engenda gwe. Ate n'atambula n'agenda. Yagobanga 10. N'alinyonyola. Era bwe yadda mu press conference, Your Excellency, people are in fears and they are withdrawing money from the bank. Why? Because of the military reshuffle. Let them try it, they will go 15 feet down. Museveni bwe yagamba. Kyoga Museveni tasaaga waddala. Museveni asaaga. Nti ejja kumubulaka miringa. Ejja kubuleka miringa Museveni. Nti olina ky'omukozi ne mugamba. Nenda baka minisita akolugezigezi. Yakagamba nti kingdom gundi plot. Oginako file nti sigiyina. You don't have that file. Kalugezigezi. Nakagamba nti if a cattle keeper with 10,000 heads of cattle can remember where each is. You see, Your Excellency, the problem with the cattle keepers, their heads are always with the cattle keepers. When you get that file, give it to that gentleman. We try to follow him going to go to whatever against that. Vumia balloons event, watch out for it. Oweddemu gwe akako kaweddemu. Bwekyaliera. Nze nababikiranga nti gwoweddemu. Omutwe gwo kuyiyeeyo. But Kiddu Makubuya, whenever there was a need for the constitution, he would walk humbly n'agireeta. Not to argue. Yekira kimbadde ndokugamba ki nti ekya Museveni yaleeta etteeka lya Kabaka nga tugenda kulonda. Bannaddu ne bapanikinga ba Amelia Kyambadde. Omusajja bannaye mu mugamba akalulu kafudde. Museveni yabagamba we have a challenge.
one of our traditional leaders is violating the constitution, and we don't have a law. Why do we wait? No! Now it's a second. Now summoning a parliament. Nerete take a kabaka. Mpozi nga kaddi ebukaddi omanyi when some people get hollowed. Babeera magnanimous. Babeera very flexible. But Museveni cannot be flexible. But on the principle. Agenda obuuzimma. Nobody. Yali president we Makerere. Bazze wa Museveni. Museveni baba ali bakoze eki. N'abaana poliisi ebasse naki. Ezo bakubolanya essasi mu lubuto. Kubanga bonna abo speaker awolanya ne bali mu government ya Mao. Era president we yagenda Makerere Mao yamuga nti my fellow president. Kati president bamubuulira aba students. Naye yali wa Mutawana University Dar es Salaam. Nga amanyi subordinates y'abaana. Abagamba we have agreed on this. Mao namugamba put it in writing. N'abanga anonye pen. Bagenda okubuulira okubabuulira amasimu tegaaliwo. Nti omusajja university agigadde era teyadda mu meeting. Byoyogedde biteeke mu buwandiike. Mao ateeka you are no longer reliable. Songa ye Mao mu buto bwe yali agala kugenda kusomera bali nti we are not a sell out. Ebyo ayogera bulijjo n'atatuuke president w'eggwanga. Naganti sebo nalaba omusiru omulala. President yamubuuza kwazi yagamba president nti abaana bange tebasoma. Namugamba nti tebasoma UPE teri. Ebyo ebisuula abaana eby'obusiru. Namugamba kale nja kuddamu nkuyite. Namugamba otalaginte bwereere. Ovuma ukulu naganti genda olye ekyemisana nti omuceere gwo. How? Yali genti UPE waffe teriiyo. Nembo bisuula abaana. Some people oyogedde okusoma kwa president Daisa. Waliwo abantu abagamba nti omukulu ono naye ebitabo bibiringa bya busiru. Yasoma. Museveni yasoma. Ebintu sibyengegega mu Museveni did his course in Dar es Salaam. Ne banne be yali nabo. That's rubbish. I don't engage in those things. Sibina. Museveni yali ne bamuwanga hostile. Museveni munyarwanda. Museveni mchi Kanyarwanda katuvire. But when he was your ally Paulo Muwanga, yali vice chairman wa military commission ne muwamba mu government kati nga byombikiriza ng'otandika eby'omunyarwanda after 20 years. No. Tobikiriza. Nange bayinza okugamba nti Mirundi tasomangako. Oli aveeri n'akyogera. Ne bakyogera. Omusajja omu nali nnyumya n'abantu mu kibuga omwo najja. Ne bagamba yawuli erinnya Mirundi. Aka akasajja ka Mirundi ako. Bakazaala eri mu Banyarwanda bayiwa Nankabirwa eyo gye bakalingi n'enkokooto nzi. Yogera banzaala we kutatuwako. Nga keefudde akamumanyi. Nakayole tai naye bwe nakata. Baatema emisinde ne kayingira paako bakaabulira liddawa. Kagamba nti mu Banyarwanda be mu Bannakabirwa eyo. Mirundi bamuzaala mu Banyarwanda be Nankabirwa eyo ekiboga. Kiboga eyo gyafubutuka. Ate ng'ayogera nange. Twavudde owuliddeyo ebya Anite Among obiwulidde ennyumba nti naawe oba olina ssente zo weerage tewabaawo musango n'ebirala byonna bye twogerako. Mbanuudini Ntege omukukunavu nkugamba nja kuba nnyongera omukuleetera buli wiiki tujja kuba naye wano buli wiiki tuli naye wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwongere okusubscribinga Kebera Nuudini Ntege kwendi ne ku Facebook manya ge gamu oba nange abalina bye tuteesa wansi akanamba awo weekali baako kyoteesa kyowabula oba kyongamba. Mweraba.